oyo ye chairman wa DP mu district ye Mukono nga teriyo omuntu akubako n'amala naga temumuzanyisa bwatera bwe yayogedde temumuzanyisa ne kuneke member mulamba kubanga ye vice president wa DP mu Buganda teri muntu yasituse nanula ku nsinga alabe ku vice president Kwame Kajimu bwe yali andyamu olukwe yalowooza nti ebintu byenkola biva mu bifo byennina n'agenda ebifo byonna n'abiwa byonna byennalimu neta n'amala neyeewa oba chairman wa DP mu district y'e Mukono kati olwaleero DP terina ofiisi yonna mu district neyeewa n'agenda eggulu neyeewa oba vice president bwa DP mu Buganda nyebo mubuuza nti mukalulu akaggwa nga gwe vice president mu Buganda mwasimbawo abantu bameka era bameka abaawangula tabimanyi kati yali alowooza mbu ekifo kyekyamaanyi nti bw'okifuna biba bikoze eki era kasita yabifuna bwati n'agamba ne bane nti leero kadi ya DP terina kabaga eri buguju era bwe bwali naye muganda wange abafuna kaadi ya NUP ekibiina ekito kati basambira mabega nga jansi nalabye mwami Kajimu nga bali batandise n'omuwerekereza obuseko obukunga Kafere yagamba nti mwegendereze enduulu waliwo ezitasima naye nga bakukunga bukunzi abantu bakusekete omusiro ono nga bakyogerera wali wansi naye omuntu nava ku bwa mmeeya nga tewaliwo kintu kye balisongako nga bayisa emyaka 5 nti ekyo Kajimu ye yakikola legase bino byogamba nti Senyonga yazimba akatale yazimba paaka oli tewali olwaleero agenda kuvaako yeerabirwe amazina gali waggulu awo ag'abakozi ba gavumenti nga bagamba obukulembeze obadde butunyigiriza bugenze abantu balamu bakola ki bajja kati ate mwe lwaki ate mutandika okwesuulira ene n'okwekoona ebitoliro ate mwejjeko ekitiibwa ensi kye yabawadde dda nga National Unity Party tusuubirwa kukola byanjawulo gwe togamba buli omu waali waakolera togamba mbu nze nninda bwoba owakanya gavumenti owakanya Museveni osobola n'okugamba nti banange tulina ekigendererwa okulaba nga Mukono tutondawo emirimu buli mwaka 100 ate tukisobola bwe tuggula omwalo tuba tetugabya emirimu bwe tunoonya abantu abalina obufo obutonotono ne tubasaba we tuzimba emidaala 5 we tuzimbye emidaala 10 we tuzimbye emidaala 2 abantu baffe ne bafuna we bakolera naye nze mbadde mbeera wano ku mulembe gwa Ssenyonga omuti guli twagutimbanga ebimuli ne baluuni ku Krismasi era nga gwaka abantu bategeera nti awo we wa mmeeya n'okumanya abasajja bano babadde bagayaavu n'okutimba obutimbi Krismasi tree nga tebakisobola buli mwaka abakadde babaleetanga ne babafumbira emmere nga chairman wa division yategese naye emyaka 5 egiwedde tekyaliyo naye Kakemba akyabuuza ekyamusuula kyekyo kyennyini abaana b'ekibuga Mukono bamaze emyaka 5 nga tebalidde ku pate wa mmeeya emyaka emeka abaana nga tebabakoledde children's party ate mu budget mweri towulirangako 26 lwonna nga 26 Desemba kino kikolebwa mu nsi yonna kalombolombo kya nnono mmeeya w'ekibuga ogenda mu maternity naawe ebiraba abaana abazaaliddwa ku 25 Desemba
naye omusajja ng'agamba mbu natambula ensi 52 naye talina kye yayigayo bw'aba yazitambula naye ate asobola okuba yatambulamu na zino ez'abasoga banga omusoga omubuuza nti agirewa nti kuyitale bose bo tebeetagana visa genda yitale kaseera baba bagenze yitale bagenda yitale